ng'eggwanga lyetegekera okuzza olunaku lw'akawuka akaleeta mukenenya olubeerawo bulinga lumu omwezi gwa Desemba, tukuleetedde embeera eri mu bizinga by'e Kalangala. Eno naye akawuka akateganya nnyo abantu olw'okuba emyalo gikuŋŋaanirwako abantu bangi. Dr. Muwanga Edward ategeezezza nti Siriimu akendedde e Kalangala okuva ku bitundu 3 ku buli 100 gye buvuddeko okudda ku bitundu 16 yadde nga nakyo kikyali waggulu. Luli abantu 35 ku 100 babeeranga balwadde okuva mukulu mu Lwenda ne tugenda mu 2 awo nga yakatandika naye kati bwe twogerera akawuka tusobodde okukajja eno katukuusa ku 16 ku 100. Weewaawo nga Dr. Muwanga agamba nti omuwendo gw'abakwatibwa obulwadde bwa mukenenya gukendedde naye bw'ogeraageranya n'omuwendo ogumanyiddwa mu ggwanga lyonna ogw'ebitundu 6 n'obutundutundu 2 ku buli 100, omuwendo gw'e Kalangala gukyali waggulu ddala. Kuba mu central eringa mu 10% n'obusukkamu. Kati Kalangala olaba nti tulina contribution y'amaanyi nnyo ku prevalence yaki yali gyonna eno gye tulimu. Ssentebe Wire Lugoloobi Bageyente ategeezezza nti gye buvuddeko ku buli bantu 10 abaakeberwanga nga 4 basangibwa n'akawuka. Agamba nga disitulikiti bakola ekyenjawulo okuva ku kikolebwa mu bitundu ebirala nga mu kifo ky'okulinda abalwadde okugenda mu malwaliro babawa obujjanjabi n'okubudaabudibwa bo nga babalumba mu byalo ne babatwalira eddagala nga kino bakikola nga bayambibwako ebitongole bya nakyewa ebyenjawulo. Njuku kyalo ku kyalo era Kalangala yonna nekeberibwa. Ekyewuunyisa nti watuukanga mu bizinga ebimu oba ku myalo egimu n'osanga nga prevalence obanga abantu ku buli bantu abaliko ku kizinga ng'abantu 85 bonna nga batesitinga ne basanga nga bali positive. Kyokka Lugoloobi agamba bafuna okusoomoozebwa olw'okuba ebizinga bingi ate bizibu okutuukamu saako bamalaaya abeeyunira emyalo gino buli lukedde. Abantu bano bajja e Kalangala oli ne bw'aba alina omukazi ng'alira akaaya ngali Masaka ludda wabajje e Kalangala okuvuba mukazi wa mulekayo. Twogedde n'abantu ab'enjawulo ku myalo okuli Kasekulo ne Kyagulanyi ne batubuulira engeri gye basobodde okuwangaalamu n'akawuka omuli n'awadde obujulizi nti amaze nako emyaka 13 n'azaala n'omwana omulamu. Agenda okumusanga ne basanga nga alina akawuka. Saayimiriza oba saddirira mabega ne nyingira ekitongole ekyo. Wena kiyingira mwe nazaalira n'omwana wange oyo. Good chance mwana ne muzaala nga mulamu kubanga saamuyonsa. Abantu ab'enjawulo basabye abasawo b'oku byalo bayite village health teams baweebwe ebikozesebwa omuli n'entambula basobole okutuuka mu bifo ebyewala okulondoola abantu. Sawo living tatuyisizza bubi n'akamu atubudaabuda ng'abalwadde be n'atubuulirira. Kati mulimu ajja ng'amanyi nti mulwadde ye kennyini ng'akimanyi nti alina ekirwadde kye naye era olw'okuba nti olina ekizibu oyagala ssente era n'okola ki n'okkirizibwa okukola ekintu ekyo. Omukisa omulungi nalina omusajja ne twekebeza ne batusanga nga tuli balwadde. Ninayo omwana gwe nazaala n'obulwadde mu buli ngeri taata we yamwegaana. Kajibitwaye Hakironde yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.